This is from Bankuba so tuli wano n'abaana abasinga mubalaba mu ghetto ne mulowooza babbi bayaaye byonna byonna bye mubayita naye abaana bano balonda ensawo ya Mbazira Tone ne bagireeta ensawo eyo yiri wali ensawo erimu ebintu ebisuka miliyoni 2 naye bagireese ate nga mu kugireeta tebalina na kibaga nti tuleese tuweeyo kino so baana balungi nnyo ono mukama waffe se bamanya amanya Jeno Gazo omudumizi wa majego kutako kuva mu NUP wa president Kyagulanyi Center mu Roba ekya president kibadde kyetaagisa kubanga iyo uniform yaffe mukama waffe Jeno ikumanya kuli ebikwekweto mu NUP yonna naye nga kina tewali kusabira muganda waffe amanya Captain Abitex nze nonkola ku nteekateeka z'ebyokwerinda eby'okumazzi senga wabaawo embeera neetaagisa waliwo ow'amazzi n'ow'ettaka n'ow'omubbanga ow'omubbanga yomanya waliwo akulira ebyokwerinda Kupi Jeda News Uncle Mwagaro Mlungi Kwale nkwanirizaako mu dakiika nyina ate nga ntwala omukisa guno okwebazaako gyonna gy'otussaako engalo gy'osinzira okubanga ate okakalabya gw'omuliro gwagudde dda mu Bankuba kyeyo bayite bannayuganda abawangaalira emitala w'amayanja nga bawenja ensimbi okuba obulungi singa baba bakomyewo ewaka wano munange n'ababaguddemu simulala okubanga ate bategeeza nti bali mu kuteesezebwa babeere nga ate ensimbi zaabwe ziterekebwa oba ziyitira mu NSSF gite National Social Security Fund ekintu kye batagenze maaso kubanga ate bakanya nakyo era nga bangi ku bo bagenze maaso kubanga bakola obutambi obw'enjawulo nga bawakanya ekyo ekiteesebwako oba ekiri mu kuteekebwa mu nkola essaidi eri. Gavumenti ya Uganda kumanyoko, ba minister kumanyoko, ba MP mweno muli mu parliament kumanyoko, emirundi gyonna gye mutusala omusolo. Mutandika mutya mbu buli nkuba kyeyo esente z'omusaala ina zifunira mu NSSF. Ku sente ze mutusala omusolo era temufunamu era temusiima era mwagalana buli mwana omusaala gwe agufunire mu NSSF tufunira muwa. Ku sente ze mutusala nga kino tekiriiko nti ate mbu muli sala ba Saudi Arabia simanyi mbu ba Dubai simanyi mbu bawa buli nkuba kyeyo mumusala omusolo ogwetaagisiza. Mutandika mutya nti sente zaffe tuyina zifunira mu NSSF. NSSF yetukolera mwe mumanyi obulumi bwe tuyitamu nga tukola sente mumanyi obulumi bwe tuyitamu eno ku ddungu gye tuli mulyoke mwasamirire mu NSSF mwe tuyina ofunira sente wabula ku manyoko ashosho ku manyoko muli basiru nnyo. Sebo bi MP biri mu parliament bikola gwa kuteesa sente nga buli kiseera biteeseza Bankuba kyeyo buli kiseera biteesa ngeri gye batusalamu sente ku busente obutono bwe tufuna era sente zaffe muzitwale mu NSSF ate mu NSSF yebetuwa naye lwaki mutumanyira abantu mmwe ku lwaki mutumanyira amazima gennyini lwaki mutumanyira mwe mulabira ddala mbu tufuna nnyo mulyoke mutandika okutumanyira mbu sente zaffe tuzifunire mu NSSF wabula gavumenti ya Uganda mukola bulungi mwe ba MP ba Uganda MP bya Uganda mukola mulimu ki okujjako okutuula obutuuzi bibuulire yes buli ekijja bigamba yes wabula ku manyoko. Mbunze siri mu politics muyina engeri gye munsoundingiramu ng'omuwumbo gwa bbi ebyo ebigambo mubikoppa ku baana ba minisita mubikoppa ku baana ba member of parliament mubikoppa ku baana ba bannamagye abakulu mu magye mubikoppa ku baana ba bakulu mu poliisi baana bali mu gavumenti beeyagala bebawoza mbu va mu bya politics naye nga babigamba gwe taata waali eri mu kiwuunya taata waali eyo mu kikuba mutwe Kalumu mwasula wali mwala wali ayingira bwasula naawe otandika ovevenga mbu nze siri mu politics. Saawa zino baasazeewo baagala nga sente zonna gwe mukuba kyeyo z'okola zisibira mu NSSF. Lwaki bafaayo nnyo kukwatira sente nga wookaaba ng'obonaabona mu kiyumba gy'oli bw'okaaba ng'ottibwa bw'okaaba ng'obonyaabonyezebwa gavumenti egamba terina solution. Lwaki efaayo nnyo kuterekera sente zo? Okamootya ekintu ky'otakola ki ky'otakoleddeewo wadde entegeka mukuba kyeyo mutegekeddewo ki. Saawa zino Kadaama
baagala musala ave ku mitwalo 9 adde ku 8 emitwalo 9 okudda ku 8 bwakwata emitwalo 8 gisindika gituuka 65 sawa zino bwakwata emitwalo 9 gituuka 65 ate ne NSSF nabo bye babalera kulyako babibagamba muli eyo musinika mannyo ebitayina makulu bye muteekako nnyo amakulu muli mu bitiimu nze ndi tiimu gundi naye nga babibagamba bakolera mu 7 batambuza propaganda okukugamba nti buli akugamba ebyo abaali mu politics nga naawe otandika woza siri politician mukwano naffe tetuli mu politician naye tulwanyisa ba politician siri mu politics siri politician naye tulwanyisa ba politician reality ne president waffe yakyogera n'agamba yes politician ffe tuli ba revolutionalist tuyiya kutereza ggwanga kubanga twagenda mu politics ne batubba teri yataakiraba sawa zina amateeka gayise jukira Museveni ayagala sente amateeka gayise ogenda mu ddwaliro ojja kubanga weekonye kagera omusawo akuggyemu organizi zonna akuggyemu ebibumba akuggyemu ebiwoowoolo buli kimu nga bikyali biramu nga n'abantu bwe bagezaako okukireiminga baloopa wooli eyabatumye ebyo bikolebwa mu system mu nsi ezirina system ekola naye Uganda kyekikola biyinza okukola e Uganda omusawo akuggyemu organizi nga ne gyogenda okuloopa nga wallahi gyoloopera yamutumye nkubuulira oza siri mu politics ojagula akabanjako ozimbemu akayumbako lumu 3 omugagga aveeyo agambe njagala kulaakulanya kitundu kino muveewo bakugobe andi toli mu politics olowooza byakatandika olowooza woba badde mu Uganda tomanyi byo bibadde bitambula munnange ffe abaamanya ebyatuuka ku bazadde baffe yeffe essaawa zino aboogera bye twogera kati twabimanya naye we tubyogera mulowooza tubyogera kufuna ki muyinake mutuwa kyogamba sawa zino ndi ku musaala nsasulwa nkubuulira muntu gwe oyina okutegeera kino oyina okukiteeka okukipakira mu bwongo bwo nti sawa zino Bobi Wine aliwo kukulwanirira oyina okukitegeera sawa zino bw'asalawo okulya agenda kulya n'abaana be babeere bulungi nkubuulira sawa zino oyina kusituka twafuna omukisa ne tufuna omuntu nga si politician just ali concerned ngaffe ba member of parliament bano ba politician bonna abaaliwo baali batusiba katambaala baali comfortable mu position ze baalimu era bwe byatuuka ku kujjako mu 7 bonna ne badduka olaba bamma busawa zino gye badda naye we tubibagamba mulaba nga ffe balabe bammwe kati nze akugamba olaba nga njogera bya kisiru naye bannayo mitwe gino walolwe munsesa waliwo ekikazi kikutunuulira ne kikugamba bye kikugamba oba ekisajja n'ogalengera kino kiri mu kiwuunya taata waakyali eyo mu kyalo omusajja watwali ku kakumbi sawa zino obutungulu akatungulu ka 1,500 1,700 akatungulu oniyoni okuzzaako emabega katono nnyo ye omugenzi Ismail Access muyite Jjajja Ichuli yagenda osibula ensi eno ng'amaze okuba ng'ate alambulula ensonga ya NSSF oba nga alina bye yali ayogedde ku NSSF era nga ebigambo bye byaliwo biti omunnayuganda ng'oli ku kyeyo yonna gy'oli tokwatanga ssente n'ozitwala mu NSSF oziwaddeyo luwo once and for all kampani y'ababbi eyo ku maaniina senga mugwa kwa accident senga ekintu kijja ne kikuba NSSF beba ne bakuba luddayirekiti eyo mu mutwe ne lugwa wansi ne lusambagala ne lugwe kabuto kamuzimbye kamutambulira wano dayirekiti NSSF dayirekiti n'omubuuza lwaki ozimba akabuto entumbi maaniina Uganda ni land to know yourself bali babbi bakubira mpapula jango tereke NSSF ina kadi kumanyoko NSSF siyinza bawa sente muli babbi balwadde balina ebibumbe ebirwadde babeera ku nitrogen nga babakebera bayina sirimu babakyusa emitima tewali muntu ali mu NSSF agenda kuterekera sente babbi so omuntu omunaku nga tokola mu government nga toli muna weesonyiwe NSSF totwala sente zo mu NSSF babbi kampani y'abantu mbuno bagenda baterekera sente muli bagwagwa abana Uganda muli basiru
Nokera nogenda nokola nomala notwala sente mu kitongole ngo omuntu azikuterekere NSSF ya kitawo gwe babuuza bakola mu NSSF banyabo balina sente mekomo mu bate abo babbi NSSF babbi obanze njagala okulabula ate nga ndi mu government nkugambye totwalanga sente mu NSSF zitwale zirye ziwole omuntu zigulemu ettaka bazibbe naye nga toba wadde doza abo babbi obalaba bubuto balwala da kansa sente za mweze bakozesa okwejjanja be Bulaaya balina sirimu bazikozesa okukyusa omusaayi tewali ali mu NSSF atalina birwadde diabetes sirimu ati ataka babeera ku nnyonyi ku sente za mmwe ne mulima muli basibu bana Uganda mugenda pangisa abantu bante mule nenjogedde muli babbi kiri kitongole kya bwannakyewa ky'abantu omuntu wa bulijjo otwalota sente mu NSSF zikole ki mbajja ziku after 50 years ngogenda ziwezaawo mwena Uganda omuli kolera omuli covid ogenda weze myaka 7 oli musiru inze yichuli kandya sente zange sina sente mu NSSF zengenda tekayo infenga nzilide I will ti muli basiru kumani nanze nkwata sente nzibawe mu muzinterekere kutumbavu oga family yegeje ali mu director wa NSSF ye nakabuto kamuzimbye ebirwadde biri kwabo family sente za mwezi zijjanja baba mama baabwe mu kyalo balwala amagulu balwala buli kimu ayagala twala zaba na Uganda kumanina mbusimanye NSSF ekolagana ne Museveni tuogedde Museveni oba okolagana ne NSSF abakolera babbi nze ninda kuyo muna Uganda wano chati okunzita musimanyi nti aba director be kumanyoko NSSF tombulya NSSF babbi abantu bafa mu covid nga babasala ku sente zaabwe nga tebasobola waddobawa embwezo nga sente zazikozesa dda bali mukujjanja baba family zaabwe emiyayo egyakaddigireyo mu kyalo gye balekayo mama wange mulwadde naye nga mama alina emyaka 8 mama was out to live the usefulness oyinza otokono na sente zamezegwanga ku mama we emyaka 8 oli musiru omuntu alina emyaka 8 za out to live the usefulness ne tebaza namukozesa mu laboratory test kati noyono ne sente z'abantu gayongo gabbi NSSF kitongole ky'ababbi mugenda kutupangisa bante mule naye njogedde nkwasa ababbi sente nga yakola ki NSSF ndaga ki yali ekoledde Uganda nti kiri tangible nti bizimbe bibyo NSSF yezimba oba egagodde ku myala ezimbyeyo oluguudo NSSF bitongole by'ababbi abalwadde bali omwo bali ku sente zammwe babakyusiza omusaayi ku sente zammwe kwe babakyusiza ebibumba balina sirimu abamumaze naye emyaka 3 bekyusa musaayi kati gwobawa sente tekuli mulamu kubakulira NSSF I bet tekuli mulamu newo batwala mu ddwaliro bagambe bagabe omusaayi kale bagambe nti Uganda enoonya musaayi abakozi be NSSF mutuweyo ku musaayi abakulu tewali ajja kujja bibu mulwadde wa kibumba mulwadde wa diabetes mulwadde wa sukali mulwadde wa sirimu mulwadde wa mutima omusaayi gwagaga tebalina kye batuyamba bafu babbi NSSF babbi yes NSSF company y'abantu temutwalayo sente zammwe bali babbi obalaba mu matayi babbi NSSF ngani akuwa sente komanina gendo je sente ku nnyoko oziteke mu NSSF okole mugende mujje ku bazadde bamwe ndaba muli bagagani gwe mumanyiramu ze tubawata ze mutwala totwala sente mu NSSF at least zisimire mutaka toba washintu kyonna babbi I'm telling you byebyo nno naye nga tekinajjukira bulungi nnyo nti banki y'ensi yonna yo yavaayo gye buvuddeko awa neerangira nga bwe tagenda kubanga ate eddamu kuwola Uganda nsimbi olw'okuba nti yagaana okuyisa etteeka erikkiriza omukwano gw'ekimpatiira weewaawo Ssaabaminisita w'eggwanga lino Robin Nabanja avuddeyo bw'atyo n'akakasanga bwe baali abeetefutefu okuba nga ate bateesaganya n'abakugu ba banka y'ensi yonna okulaba nga basazaamu ekiragiro kyabwe eri eggwanga lyattu Uganda. Yes, Speaker wa Parliament omukyala Anita Among avuddeyo n'awakanya ekyokuwummuza omubaka mu nnakibiina kya Forum for Democratic Change akiikirira Kira Municipality Honorable Ibrahim Ssemujjunganda ku kifo kya Nampala w'ababaka b'ekibiina kya FDC mu Parliament oluvannyuma lw'abamu ku babaka banne okuvaayo ne beekubira enduulu eri Parliament nga bawakanya enkyukakyuka ezaakoleddwa Ssaabawandiisi Nandala Mafaabi gwe bagamba nti teyasose kubanga ate abeebuuzaako oba yeebuuza ku National Executive Committee eya FDC mu bufunze omukulu ono tagiddwawo mu kifo ekyo Anita Among akyabiganye jjukira nti baagala kumuggyako obuyinza obwo bateekewo omulala.
Tubadde tukyali awo yo gavumenti ya Uganda bwetyo nevayo netegeeza nga bwetandise okukola enteekateeka z'okkomya kampuni ya SGS okuva Switzerland okuddamu okubanga ate yeekebejja emmotoka ku nguudo okusobola okukendeeza ku bubenje obususse ku nguudo ensangi zino. Kino kiddiridde ekitongole kya Uganda Police Force ekivunaanyizibwa ku bidduka okufulumya alipoota ku ntandikwa ya wiiki eno ng'eraga nga abantu abasoba mu 6 bwe baafuna obubenje abasoba mu 2 ne bafa. Kinajjukirwa nti kampuni eno yali yayimirizibwa okukola emirimu gino oba omulimu guno era nga yagenda okubanga ate eyimirizibwa ng'ebanja Uganda obuwumbi obusoba mu 100 ngeno yali eguddewo n'amatabi agawerako ddala mu 7 mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Ate bwe nkutwalako emitala w'amayanja wano mu ggwanga erya Niger abatujju bwe batyo balumbye gavumenti ne battayo abantu abawererako ddala 17 era nga bino byabadde ku nsalosalo ya Niger wamu ne Mali. Embeera yo bwetyo bweyimiridde esaidi eyo so nga ate okuddako waneeno ku muliraano mu ggwanga erya Kenya naye ekintu kyayongedde okutabuka era ng'okwekalakasa kufuukidde ddala okwekalakasa oluvannyuma lw'okuba nti gavumenti eri mu kattu olw'amabanja agisusseko era nga newenjogera Abachina batandise okubanga ate bekyanga. Ayo nga tuvuddeyo okuddako esaidi eno oluvannyuma lw'okubanga ate afuna ekinyegenyege okuva ku muganda wamanyiddwa nga Dr. Jose Chameleona omukulu amanyiddwa nga Wizo Manizo wakubanga ate yeegatta ku Makerere University era nga intake eddako tegenda kubanga ate muleka wabweru. Tujjukira bulungi nnyo nti omukyala amanyiddwa nga Peace Mutuzo bw'atyo yavuddeyo okubanga ate asaba champion gudo wabula nga okusaba kwe tekunaba kubanga ate kwanukulwa so nga ate Felista the superstar esaidi eri okusaba kwe kwanukuddwa. Ono yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate asaba omugagga Sudiru nanyini Kampala parents nti nga bwe yabawa basare ne fresh kid bw'aba agenda maaso akikolere nani ne champion gudo yeetaaga omukisa ogwo abeere mu ssomero eriri much better. Sudiru teyaganyira ng'oyo yakkiriza yassa era nga munange vice chancellor wa Victoria University yagenze maaso okubanga ate atuwa amawulire ago n'atuga nti champion gudo bamukkiriza agenda abeere nga ate naye asomera ku Kampala City parents bamuwadde omukisa ogwo okutuusa wanamala ekyomusanvu naye tetumanyi kinava kukusalawo kwabwe either bagende wa PC oba bagende wani ewa Sudiru. Tujja kubanga ati nabyo tuongera okubimanya. Omukulu amanyiddwa nga Alien Scanner olunaku regulo yabadde supposed okubeera ate wali eri mu ggwanga eri South Africa ekitaasobosa yakomye ku kisaayi wali eri ku Entebbe airport era nga okusinziira ku batestesi batulaze bandaze waneene ssente ze bataddemu eziwerako ddala miliyoni nga 6 nti zonna kati zikoze ki zirabika nga zaayise oba zaafudde naye nga funyeko ku mawulire nti oyo wakubaayo olunaku olwaliro naye nga tanaba kutuuka kugendayo. Ono badde bamukoledde obutambi obw'enjawulo nga bamulabula obutagenda South Africa okitegeera nga bamuwooninga naye nga mukaddeke kamu omukulu amanyiddwa nga Penge ye yavuddeyo n'ategeeza bannayuganda nti oyo ebimu ku byamulemesezza okuba nga ate agenda yatidde okusinziira ku ki ku baana abali ku ground nga abo bagenda maaso okuba nga ate baweramu ye yatidde yefiya yensonga lwaki yagenze maaso okuba nga ate alemererwa okugenda. Bingi ebiri awo naye nga ngenda kuba nga ate nkuwaako abo abeeweze enkolokoto nga bamugamba nti bamuwaanawaana agezaalinyewa e South Africa. Biziyo waneeno n'ogireeta waneeno tujja kulaba tugenda kulagako ku lw'omukaaga nti people power y'amaanyi ogeza n'oleeta embizi wano tugenda giragako embiziyo mwana kyaddamu kukola ki gwe lavi n'oleeta waneeyo embizi ya alien skin wano ogenda kakafu South Africa tugenda mukwokyera nga mulamu era gigambe tetawaana okujja nga nkwata we yavuddewo neyo bikasasole tubyagala ntotya denja Aliojakasa Bobi Wine tamanyiirwa ojakakasa wavuma Katonda netukusonyiwa wavuma Yesu netukusonyiwa tebakulaba isima gwe tebakulaba isima naye gwe kyoba omanya nti ku Bobi Wine tetulina second chance tetukuwa second chance mbizigwe live kuva Johannesburg katimenke nkutusako gana mawulire kano sike kafake bageno kutekamu ako sike kafake bageno kutekamu kakati kimenke ngenda kuwulira ekigambo kino gana amaje Soweto manyiyo buza amaje gero zote niviru jegakola Paraso boy buza kamiri okitegedde kati gwe anti wano eba bullet okitegedde kimenke wano eba bullet nkubuulira mazima kasitaka kutanda nojja wano kimenke ogenda kajju tukaboy
kubanga nze nkubulira ngenda kumekinga sure nga sina kukuba bullet ngenda kukuba olubuto olwo osoko fuwe ensi yonna etegeerere Kimenke bamugunze weefula nti olina akabuli boy Kimenke kwetegekedde ngenda kukuba olina osaze no concert boy nze nkubulira mazima okitegedde ate gwe Mukabya Junior nakuwulidde oyogera ebyekidonga awo musemanja beki gwe wuliriza gwe Mukabya weeberere mu 5 mpozi nga ntabisenge tokyayagala beera naye okitegedde ngenda kuba Kimenke making sure ati wano Kimenke talinnyawo eno bad boys kuva hiribulo okitegedde Rosette Nviru so wetu mpozi nga tobamanyi 5 tugenda kukoona munno boy nze kubulira oyinza lowooza luno olutalo lwawedde n'Kimenke wano togenda kulinnyawo gana amagye ogawulira gwe genda gabuuze wa Palaso nze kubuulira tugenda kukoona mu making